Okay, Mutelevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde baguyita Kojja Kagatto exclusive. Thank you so much. Wali nnyo kubeera ngolaba. Bali focus mukola kyamaanyi nnyo era ne Ebron Media. Nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja ndine Kojja tuna kwa tubambaga. Twakusuubiza okuwanga series oba emboozi ez'enjawulo okulaba nga tukuyambako okumanya ebintu bingi ebigenda mu ggwanga lyattu Uganda naddala abo byotaalabako byotawulirako byotasomako ku social media oba mu mawulire ag'empapula. Ndine Kojja okulaba nga tutangaza batukuba torch mu bayimbi bano abasatu. Mwayagadde nnyo seru yaffe bwe twakoledde comparison wakati wa Basudde, Kasozi ne Kafeero. Kakati tugambye nedda katunona abasatu bano ennyimba ez'amaanyi buli omwezi okuba buli muyimbi n'oluyimba lwe olwasinga ettutumu oba omututumula ennyo ne biki bye lwamukolera mu bulamu bwe era lulimba lukyali relevant kati oba lwasirika. Otherwise ne Kojja agenda kuba kubuuzaako tube nga tugenda mu maaso. Kojja buuza kubalibwa Kojja kate. Abalabi baffe bonna gye musinziira mbalamusizza nnyo abalabi b'emikutu gino gaggadde kati mugifudde gaggadde omuli Focus Media, Focus TV, omuli Ebron, omuli ne Kojja Kagatto exclusive. Exclusive kitegeeza nti ofuna ekintu ekisukkulumu. Very true. N'olwekyo weeyune nnyo emikutu gino ojja kubeeranga ng'ofuna ebyo ebyenkizo mu ebyo ebiba bikoleddwa ebibaddewo ebitambula oba ebiwulirwa. Kojja tutandike n'omukulu ali mu comment section yaffe. Manyi nagala nnyo abantu batugubira mu comment section abadde Majembere. Omwami yeyita ati Majambere. Ati Majambere. Tumwebazaako ensoso akoze olukalala ensoso naddutya ddusoma. Asengese yeekenneenyezza era n'asunsula bulungi nnyo bye yabadde awandiika. Majambere oli mutuufu nnyo kuba watutte obudde okukola risaaki ate nti kye namwagaddeko kimu bwe yabadde amaliza yagambye nti sigamba nti nze oli gwe ngamba nti yayimba bubi yayimba bulungi nnyo naye n'omulala naye waddembe okukola risaaki ku ebyo n'alaba ki kyeki n'ayawula ki kyeki naye nga bonna bayimbi b'amaanyi nnyo. Webale nnyo webalire ddala mwami Majambere. Waliwo omulala ye yagamba nti mwami Kagatto oli mutuufu nnyo nkwagala nnyo era na subscribe nze naye anti oluusi ojjayo enjala ku gundi teriiyo muntu oluusi owakula entalo ndala ku bya Kafeero. Si wakula ekyo kyo nja musazaamu kyayogedde si wakula wabula kakati gwe kale mbuliro oyina emyaka emeka olyokola benganza awakula gwe ku byomanyi nange ku byemmanyi ku muntu gw'olowooza gwe mpakulirako entalo. It's like kati oli bw'ajja olwaleero n'ayogera ku ttiimu y'omupiira gwe gye wagirira emyaka 5 ng'ate togulangako ku tikiti egenda kulaba mupiira ogwo naye nga ogulabira mu mayiro 6 naye nga ogyogerera ebiwanvu ennyo. Kati abantu basinga obungi boogera ku muntu gwe batamanyi gwe batalabako abawulirayo enjala nkugirayo enjala kuba oba oyogera ebifu bw'oba oyagala nkulumbe nkulage nti nzi mpaka bw'okiyita okuwakula entalo gwe nnumba ng'omuntu nga omanyi mmwe problemu gye mulina abalabi baffe mulina ekizibu ky'okuba nti oba mwagala views oluusi n'obuukira omuntu. Kati nze bwe mba mpadde endowooza yange gwe gy'otasobola kuwa ate gwe n'onnumba kunvuma nga nze nja kukulaga nti mu nsi si ggwe omanyi okuvuma wekka. Awo otabuka abamanyi okuvuma tuli bangi naye abamu twebikkako kuba ffe twakuzibwa bantu twagambibwako era twogerwako. Atugoberera ku mikutu gwaffe guno gwa Kojja Kagatto exclusive nkujjukiza episode gye tugendako ndowooza bwe mba seerabidde episode eno ya 17 nga tuli mu kusengeka music icons abayimbi bano ab'amaanyi. Twasukulumyamu Paul Kafeero era gyevuddewo emungi nnyo okuva ku episode eyasooka ate agira baddayoko ogyekkaanyo gye nga tuzimba obulamu bwa Kafeero omutegeere wamu ne banne abalala. Otherwise Kojja abayimbi bano abasatu nnyimba ki ezo ez'enkizo omu ku omu lumu olwasukuluma ku balala tugende tusondeko olumu bwe tusooka nalwo tubawe vidiyo ez'enjawulo. Abayimbi abasatu ani naani? Hamani Basudde, Livingstone Kasozi ne Kafeero. Twagalako oluyimba gye bayita mega oluyimba kabuna mawanga dumulumu ku bana abasatu. Nina omukisa okuba nti bonna baatandika okuyimba nga wendi
era nali musaale nga teepu zaabwe oba entambi zaabwe ezo zifuluma n'okusobola okumanya entambi ezitambula. Manyi omuntu kuba n'oluyimba waliwo ennyimba nga lwotandikiddeko lukutunze nnyo n'otaddamu kukuba lulala lukutunda kukuteeka kussa oba ku mutendera nga gwe watandikirako. Twalabako wano omwana bayimba olusuku lwa seminti terwamulemu oduzzaako simuulya wali bangi nnyo abayimbi ennyimba ne babulira n'aleeta oluyimba lumu ne lubirawo bangi nnyo waliwo oli yayimba nga erinnya lyange mu butuufu mpitibwa Tony bamuyitanga ekisuze kirebweru n'onyamani yalemwa okuzzaako olulala kati abayimbi abo buli omu kati Kasozi yatandika n'oluyimba baluyita essaawa y'omunaana mu 1987 mwattu n'abeerawo n'atambulirawo bw'ati terwamutunda nnyo naye ate emabega oluvannyuma lw'ebbanga nga liyiseewo nga wazzeewo competition mu kisaawe kya music w'ekika ekyo yakuba oluyimba oluyitibwa Jessica Nababi lwamutunda nnyo Nababi ne Night ku Mawofumbe izo ennyimba bbiri zaali z'amaanyi nnyo Kasozi ne zimutundira ddala nnyo n'abaali batamumanyi ne bamumanyira okubulinga njagala luli Jessica Nababi njagala Nababi ow'embikko ne baluyita ow'embikko Nababi ne balyoka balita no Night ku Mawofumbe nga Kasozi yeegayirira Night nga nalwo lulungi nnyo era lwatundira ddala mu lunaku olwasookera ddala lwatunda copies bwenjogera ku copies mba ntegeeza teepu ezo zobatunze lwatunda cartons 75 nga bwe katoni erimu mmeka 2 abo alina calculator akubisizzaamu anti zibeera 1000 zibeera 3,000 teepu 3,000 kopi 3,000 gwe kati beera n'ebyotunda otundeko ebintu 3,000. You know what it means kiba kyamaanyi. Waliwo oluyimba gundi basudde yakufulumya oluyimba olwasookera ddala yasooka okufulumya mu 1987 yalufulumya nga baluyita nenda Kasozi teyafulumya terwafuluma 87 olwa Kasozi lwafuluma mabegako lwafuluma ba 88 awo kubanga webegattira Kasozi balijidde Margaret Nampa na Kisozi Sengendo Elfred Kimera Rosette Nakubulwa Godfrey Muwaya Godfrey Bunjo ne bakola picking guitarists nga bali tuli awo wakasajja lwafuluma ko mabeko naye ate zine olwamutunda gundi Nababi nezikubibwa mu 1987 awo 88 kojja ennyimba za Livingstone Kasozi oluyimba luno olwa Dunia Weeraba lugwawa nalwo lugwayo naye anti lwatunda naye yali amaze okufuna erinnya ate kyakubiri kati abantu tebakyalwagala omanyi bw'oba oyagala ekintu ekirungi ennyo kyekyo ekisigala nga bakyakikola ki bakyakyagala kati olwaleero n'okuba muvubuka munnange era bakyalwagala so okuba Dunia Weeraba ate ng'olina yaluyimba amaze okufa kandi abantu omanyi oluyimba bweliitirira ennaku ennyo ate abantu balutya abantu balutya n'abandiguza ati hasawa saagala lundeetera okujjukira kino naye ate webonye ate omusajja nga gundi bwe yayimba Kafeero yalina ennyimba lwe yayimbako essaawa y'okuzaawa ate abantu balwagala n'olwaleero balukola ki bakyalukuba ate bwewunye nga bafiiriddwa tebayinza kukuba Dunia Weeraba naate basobola okukuba essaawa y'okuzaawa bannange Dunia Weeraba nzanyeze tebasobola ddu kuba kulumbe naye ate essaawa y'okuzaawa ekiryeyo mu matumbi ndowoozezza essaawa y'okuzaawa buli omu n'ekiro naani aluyimba
kuba lulombojja ne lulembojja binasibeerawo weefumiitirizaamu ebinaabeerawo nga ofudde abantu ngeri balayisaamu abaana bo abantu abatamanya bye banyaga gye byava byonna birombojja so lirwali lwogera ku ye obulwadde engeri gye bumulumamu kati abantu tebagala babeera emotional tebagala kuwulira nnyo ebintu bya nnaku naye wano ate luno lubanga ne luba nti lubangula abantu okuba nti balaama bakola ki bategeka abaana baabwe babenga basigala olw'okyukani Walumbe Zaaya kati ate Walumbe Zaaya ye yali naye yannyonnyola engeri olumbe gye lunyakulamu abantu yali teyeeyimbako ye buli lwoba weeyimbako gwe kennyini omuntu afuuka aba emotional bw'oba weeyimbako kitegeeza nti by'oyimba tebijja kuyamba balala wabula oyimba ebibyo ebikutuuseko mu bulamu bwo kojja nga binnakunyiza n'okubamu oluyimba bwenkuba oluyimba kati ate bwonyumiza nengira ebibyo mba nnyumiza nti nga nawulira ebyakutuukako naye bw'oba onaakola oluyimba olulungi ate ng'oyagala kuyimba kufa lema kuleeta nfuemu yokka gwe eyiye kulumye kati olibeera yayimba duniya weeraba yayimba ku lulwadde nga siriimu yamulumye ye teyalowoozayo ndi baliwo bali kuba amasasi nti abalifiira mu nnyonyi abali batomerwa emmotoka abatemu be balitta bali kuba amayinja naye ebyo kafeera ate bwe yalinga ayimba ye yabizinga wamu Walumbe Zaaya we yafukwatira ekifo ekikola ki ekisooka era ne lumufuula golden boy of Africa n'alyoka ate ayongera nga so yali atandise ne muvubuka munnange naye yali w'amaanyi nnyo n'addamu n'akuba oluyimba olulala era olwamufuukira ennankani Dipo Naziggala lwakola likodi mu byonna lwakola likodi mu kugula alubamu eyo okugulwa ssente nnyingi ennyo yagulwa obukadde 65 tewali yali atunze alubamu mu biseera ebyo n'olwaleero teri yali atunze alubamu mu ssente ezo bukadde 65 era bisirikirwa 22 bisirikirwa yagenda n'akola ddiiru eyo ne mwami bamuyita Mutyaba n'amala Dipo Naziggala lwe lumu kweza ennyimba ezasinga okutundibwa alubamu ssente obuwanana era alubamu eyasinga okugulibwa kuva ku kigambo ggo nti efulumye oba batandika oginoonya nga tennafuluma nkitegeera kati nga bino betuzikubakubamu nti katulukubemuuko oli yagenda neyerabira n'akuba olulamba abantu ne balurikodinga nga ateekako lumu abantu ne bazigula naye bwe yafuluma yatunda gundi copies ezawera 3 olunaku lumu copies 3 olunaku lumu ne batuuka okuba nti bagenda ewali yazifulumizza nga talina wangi nga talina ze tuweddeko mujja kudda enkya kojja musengekayo ennyimba za Kafeero ezo bbiri zez'enkukunala awali nnyingi ŋŋamba ezakira Kabuna Mawanga ti waliwo olulala baluyita ekyali ekintu kyange bantu balwagala nnyo kuba tewaliwo atalina muntu yali amwagala n'amukyawa ng'ate yali akyamwagala so mu bulamu bwaffe bwa bulijjo buli muntu alinawo lumukoonako kaabe ng'ayimbye ku lwa Walumbe era waliwo lumukonerako ne bwe yayimba ku muvubuka munnange ng'era lumukoonako n'akuba n'oluyimba olulala olulimi lwange nga tofuddeeyo oba oli mu Lugwala oba oli mu Kyoli oba oli mu Lango oba oli ki nga taze kususuuta Luganda olulimi lwange nti gw'omunyolo ddayo abaana bo bayigiriza olunyolo gw'omusoga buli gy'ova abaana bo bayigiriza oluki kati oyo naye n'ayitawo bwe yalimba oluyimba lwali lwamanyi waliwo n'oluyimba olulala yatuyimba baluyita n'omwana w'omuzungu lwatunda ate n'abamawanga abalala ne balwagala olwokuba baali balamu omuntu kala yaabwe era ekyo ekivulu kye kyatambuzibwanga e Bulaaya yonna yayimba ennyimba nnyingi nnyo kati ojja kuwulira oluyimba nga galenzi mmwe buli muntu alulinda
mulimu abantu oluyimba lwe bataateekako nankani bwe bataateekako nnyo nankani lwe bataateekako nnyo birowoozo byabwe nakutwala naye baluyita bamusaayi muto. Yes. Ate zonna ziri ku alubamu emu Walumbe Zaaya. Musaayi muto luli ku Walumbe Zaaya. Teyayonoona. Na kwe kuli Walumbe Zaaya, ye kwe kuli Musaayi muto, kwe kuli n'oluyimba ab'emikwano. Kajja teyayonoona kiringa okuddira ebinyeebwa n'otekamu ebijanja ekyennyanja. Oba toyonoonye. Bbiri obooza ono. Kisinziira bw'oba otegeera naye oba toyonoonye. Bw'olowooza nti omuntu omusajja aba musiru n'akola emmotoka nga nnungi nnyo edduka ate tenywa mafuta ate ng'erimu music mulungi ng'ate emitto eri comfortable olwo aba ayonoonye. Simanyi bwe mutegeera. Yalunga alubamu ye alubamu Walumbe Zaaya ekyagikozesa kityo bwe twali tulikodinga ng'oluyimba lwa nnaku nnyo twasukka okuba olw'ennaku nga bw'otayogerako nnyimba ndala nnungi duliikiriza abantu baali gikyayi. Naye oli bamala okuwuliriza Walumbe Zaaya n'ayimbirayo ate bamusaayi muto bw'amala ekyo n'akugamba ab'emikwano mbanjadde nyabula munoonye ekyokunkola omwana mutima niigiina akugjayo mu memory eri gye w'obadde n'okomawo kati ekyo ye kafeero mega hits basudde ye yeeragirawo nga yakatuuka kujja kuba basudde kuba gundi yakulinamu nnyo omukono munene nnyo Matiya Kakumirizi. Matiya Kakumirizi nemunoonya nako naŋŋamba ajja kutuwayo Matiya Kakumirizi okujja kuba basudde yakulinamu nnyo omukono. Ffenna twabalaba nga bazijja ne bye twagamba nti ekitegeeza muzeeyi wange Matiya Kakumirizi ajja kumpa sitoole y'okujja kwa basudde bulungi. Anti kuba kati abantu edo bamala omugaana Matiya Kakumirizi n'amukwata ne bagenda naye wa Dani Mugula ne Dani Mugula n'atamukkiriza Matiya Kakumirizi n'asigala nga tamutadde era nabagenda paka lwe yamutuuse wani wa Moses Katende. Muzeeyi wange namunoonya akajja kumpa sitoole eyo abirina mu bungi manyi buli omu aba alina omuntu gw'alina gw'alinako wakati basudde bunkujja akubye oluyimba olwo mukyala Mugerwa mega hit naye oyo ate ye yasinga okuba ennyimba eziri ennyingi nga zonna ziri ku gundi emu yakuba oluyimba olwo mukyala Mugerwa n'akuba Linda Ziwere ku alubamu y'emu. Yes. N'akubirako oluyimba Mire Nannyondo ku alubamu y'emu. N'akubirako ebikookolo abakyala okweyerusa alubamu y'emu. Kati ennyimba yayimba nnyingi nnyo ez'amaanyi ku alubamu emu. Kujja mu kusengeka kw'abasudde luyimba ki gye tugamba nti eyo ki Range Rover nti olwo dwo dusajja yakuba ennyimba ez'enkana eziri ku level emu nnya mukyala Mugerwa Baasi Dunia ennimiro y'oku Buganga n'oluyimba olulala baluyita mu Bunengoye zaali ku level y'emu tewali luleka lunne waawe ate n'akuba endala era ezizigoberera nazo zaali nnyingi yakuba mukyala Kandida ne balugjamu bagira ne Pirisiira. Yes. Kati n'akola ennyimba zo buli mukadde gwe balaba nga yeesibye ku bawala abato bamuyita Pirisiira buli gwe basanga nti omukadde oyo nno Kandida. Kati olaba producer soko mbuli tutyawo kati n'akuba oluyimba waliwo oluyimba mulamu tonnenya kuvaamu ggambo abantu lwabakwatako nnyo kubanga lwogera ku bulamu bwa bulijjo abakyala balwagala ne balaba abasajja engeri gye bakwanamu baganda baabwe n'obulamu baganda b'abakyala bwe batuukamu ng'olivudde ki muganda wo mu bufumbo omuli mu kkooti ya Kawemba tuli ku alubamu emu kati ate alubamu eyo si yemu naziri ate mulamu tonnenya kuvaamu ggambo era yafuluma bagiyita mulamu tonnenya kuvaamu ggambo ekitegeeza nti abantu bonna kojja abantu bano ababiri naddala Prince Paul Cafe ne basudde
kwegamba bakufumbiranga alubamu n'ogenda okugigulanga nawe omanyi kyonoona nti kati kino kyenonye kyekyo. Bwe baali bajja mu music ekintu kye baaleeta baayagala kujjawo kye baasangawo nga omuntu akuba alubamu ateekako oluyimba lumu olunyuma endala n'akubirira mangu ajjuze teepu. Kojja nkategedde nti twagulanga teepu edda naye njogera kuba kuno omulembe gwaffe guno guddako awo ng'ogula teepu naye ng'omanyimu ennyimba bbiri. Naye ono yayagala nti kubeerabiza bibaddewo nga bw'otegula teepu ate bw'oba oli ku luyimba olusooka ng'ate abalala baagala lusembayo oba oli ku lusembayo ng'olegamba nti ate waliwo oluli eri luyitirivu. Nga teepu yonna enagisengese. Waliwo yakuba oluyimba Kasambalyanda. Yakuba Kasambalyanda n'akubirako oluyimba baluyita Akaddanyuma. Awo. Akaddanyuma lumanyi bawona abantu balutuuma Kerementina. Kerementina twali twabyalumbelwe ebuyoga wano kankulagirire kyabakuzawo wetera kulitye eddene naye nga introduction yokka gyakola luyimba lulamba ne lutunda buli wamu wonna buli wolibeera. Awo Kerementina nga oli bwaluyita Kerementina oli aluyita Akaddanyuma oli atuma gundi buli mulwadde wa lumberu n'alina ettima oluyimba lwali lulungi nnyo. Kojja kati nno mpadde ngenda kuwa obuzibu mu nnyimba zonna ze twogedde ez'abayibi bano abasatu ate nkunoonyaamu oluyimba lumu bitugende kulaba mu episode eziddako nga tulusoosowaza okutunuulira biki ebikola oluyimba okulufuula lunnaggwano mweno episode nga tugiwumba mu bakojja. Nsaba omulabi waffe ogende naawe mu comment section teekayo biki ebyo nnyimba kigwe z'owulira ez'omuzinzi obula kojja yagera kuno luyimba lumu tugenda okusanga mu episode ezijja wali mu maaso nga tulusoosowaza okuwandiika composition yalwo impact kiye lukola mu community lukyaliko oba nedda nitujja bitunda naye kojja nsaba bana basatu nondire oluyimba lumu omulabi waffe lwagenda okusanga mu episode ziri ezijja oluyimba abantu ate ekikusesa muze nkugambye zonna ate oluyimba ate buli omu oluligira ate luyinza obutaba nga teruliiko kuzenjogedde ate kafeero ate yakuba Kampala mu kooti nadda wali Kampala mu kooti teruliva kuki n'atweka wali n'atuula bwe yaluyiiya ebigambo bye yakozesa buli kimu kyonna wadde nga lwalimu enkaayana nti ate si yaluyiya naye nga byategerekeka naye nga yayiiya nnyo omuyiiya yayiiya nnyo. Koja olwo ne Walumbe Zaaya tubateeke ku malinja abiri Walugunde yakyasingako Walumbe Zaaya kubanga yafuuka legendary song. Kakati olw'omulabi waffe ono agoberera tugenda tuleeta mu episode ejja wali mu maaso nga tulugaziya basudde yayimba mu zonna ate kale ekiwuka ekyagwa gundi yayimba bulungi nnyo ng'ayimbye mukyala Mugerwa n'atunda nnyo. Manyi waliwo oluyimba okutunda okukyaka n'okumanyika. Okutunda ennyo okukyaka n'okumanyika abantu bayinza oddugula nga baalugula mu bungi wayinza okuba nga abantu baalumanya nnyo bwe balugula mu bungi ne lukyaka nnyo abantu lumanyika naye ate oluyimba luyinza okukyaka wadde terukoze eki terutunze naye ne lukyaka. Kojja kompasoni yaffe tugiteeke ku kukyaka kumanyika ennyo oluyimba kubeera nga okututumuka. Oluyimba okututumuka mbasudde empaya olumu osanga mu episode ekiwuka ekyagwa mu ntamu basi dunia tumuleke mulungi naye ati ekiwuka ekyagwa mu ntamu lwalina composition yali mpitirivu lwalina creativity lwalina impact lwalina impact neyanza nnyo sebo neyanza bonna taata tuli mu dakika mmeka abiri munnya njagala jjumba kugunje oyo manyi twalinga ne mwannyinaze kakati oluyimba lwakyaka lwalina buli kimu ekyali kyetaagisa kyalimu ekiwuka ekyagwa mu ntamu bingi nti nalwo lwali recognized by Ministry of Health nga Ministry of Health oluyimba olwo ne balukuba bwe bati n'otuula n'oluwuliriza enkyokeera mu ddwaliro okukebera oba oli mulamu
contribution eyo kojja ng'abantu badde bansaba baasi duniya anti mbadde ngamba nti wabuuzizza nze singa babadde bakusaba nabo bandibadde be bakuwa ki eyaabwe nabo bajja kuwa eyaabwe nze mbadde njogera ku nze kuba nze bwe ntyo music bwe mutegeera ate n'embeera eyaliwo nga lufulumye ngimanyi kati bo balukusaba lwakuba bino ebigambo bibawuliramu naye nange twatuula ennyimba ne tuzisengejja kituufu era olwo luyimba ekiwuka kyagwa mu ntamu nga bw'aba anaakola sho yagenda ng'oddumala nga abantu abasinga badduse mu hoolo agenda okwekeberamu nga abasigaddemu bonna buli omu takyayagala kunyumya na munne bino be babeera beekutte bati nga buli omu yeetadde. That's how impactful the song was. Kati oluyimba luli lwatuukanga ekiseera ne lukuyingira mu mubiri ne lukusonsomola yagendanga n'agamba nti buli gwe ntunuulira wano mufu nti ekibi nti buli mulwadde wa lumbe luno ate alina ettima ate nabugamba nti ekyoggulo okirya Masaka ekyo kirya simanyi mbuya kyenkyo kirya seguku ekyeggulo mbuya awo kikyosuubira ekinaavaamu ate manya nti kino nanka ekyagwa mu kigu ekigugu okimanyi ekigugu kimanyi gwe mutego ogutega enkima naye bw'okiyinga ekigu kakati n'agamba nti omuti ogw'omuyembe ebibala byanga byabala kuli naye manya nti ate ebibala bwe biba bibala eno ku busanso kakati abantu baalyako amatabi eno gye busookera eno kuba buli alinnya walampa gy'asookera wano n'abayita ku kkubo banoga gya ku kkubo naye kati bwe biggwawo kitegeeza ojja kuwalampa ogenda eri munda kakati ye muntu kati ebibala ebiwoomu byali mu nsi bwe biti abantu ne babiryalyako ne biggwawo ng'okugenda olina kwesolosa buziba ng'ate kuliko omulyango gumu naye nga bw'olyingira gwe lw'oligendayo nannyini kigulu tegule emmanduso ye n'abaka emmome oligenda okudda nga baasibyewo tetukyalina woyita ng'olinga ali mu kirombe kya zaabu kati olwo oluyimba lwali lunene nnyo twana accident nti abantu lwabayamba ne mu kugenda abamu ne batandika okukozesanga obupiira bukali mpitawa nga bagenda mu bikolwa ebyekwegatta kojja eyo episode tugenda gikwata mu maaso wali nsaba otugoberere era ogenda mu comment section kyokkaanya kyotakkaanya ffe tuli free kuba lwa nsonga buli muntu alina endowooza ye era nga bwe twasomye comment eyasoose kojja Kasozi luyimba ki olwo lwetuyinza okusukkulumya muzinaazo omulabiri waffe lwanaasanga mu episode mu maaso wali oluyimba abantu bajja kuwuliriza buwuliriza luyimba oluyitibwa enyimbo manyi kati ffe tuzitegeera bwaffe n'abawuliriza oba abalabi baffe bazitegeera bwabwe ate abalabi baffe bo bazitegeera lwakuba bawuliriza opulirize naye ffe twalabanga ne shows nga bazikuba live nemubuuza naye lwaki buwayiiza bwe tewakoze bwoti oluyimba Kasozi lwe yasinga okumaliramu amagezi ng'ayiiya baluyita muka kitange mpayo layini kojja yandiise ennyama etayidde taata we kitaawe yamuzaala n'amuleka gye yamuleka bwe yamuleka n'agenda n'afumbirwa awalala n'azaalayo abaana Kasozi aba atambula akwana omuwala bw'akwana omuwala n'amugamba nti nze sibeera na musajja nga sigenze ewa tagenze waffe Kasozi agamba nange sibeera na mukazi nga sigenze waabwe n'olwekyo bw'otagumiikiriza mmale genda wammwe sijja kuwasa Kasozi akwata tebalemagana Kasozi omuwala agamba nange ntikkiriza kuba nange bulijjo kyenoonya naye Kasozi agamba nange munnaye ewaffe bandyagadde nnyo ngende omukazi gwe nnina nga bamanyi gy'azaalwa bw'ayagenda okugenda ewaabwe w'omukazi ye gundi yagenda okulaba Kasozi nga taata maama asanyuse nnyo n'agamba nti maama ndowooza bambi oyawulidde nti mpasa naye najja ku mukolo ndowooza yeekubyemu mu mutima nga tamanyi nti nno wazze bamuyise nga maama w'omuwala agenda okwanjula kumbe bulijjo nno Kasozi yakwana mwannyina olyo nabo oluwuliriza baluyita muka kitange lwerimu ku nnyimba ezisinga composition was original ate nga it was a true story ekyokubiri nga
ekwata ku buli muntu yenna kye tuyita mulino nga yali agezaako okuyigiriza abantu okola reunion n'abakazi okubanga nga babadde banoba okupima akadde naddira abaana be n'abayita olunaku olumu beyazaala beyaleka buli omu gye yamuleka n'abasinkanya kye tuyita reunion esebo kale tetuyinza kubanga tusukka wano abadde ko Jack Gato exclusive abadde ku Focus 256 mwebali nnyo okubeera nga mutulaba mutukkirize episode eno eyokola comparison mu nnyimba zino ekome wano tugenda kujja ne episode maaso wali nga tusukulumya oluyimba nga bwe tubadde twogera olumu tutunuulire empandiika tutunuulire impact gye lwalina ensabika y'ebigambo amakulu ki amakusika eggwe gotamanya ku luyimba olwo etugenda okuba ntusoosowaza otherwise bingi bye tukyakufumbira nze Ade ndi ne Kojja Kagato for now bye bye